agali kwosha jiwe ekigalo yeyongereyo neiba wategezeeko neiba yamugambe nti essaawa yonna waliwo omulala agenda okubwa jeeke nkiddemu gwe omuwagizi wa Muhoozi Kainerugaba Yoweri Kaguta Museveni ne Paul Kagame owa Rwanda yessaawa weeraliikirire nkiddamu you have a reason to fear yessaawa weeraliikirire abasajja bano bamaze ebbanga nga bateralizinga region ya African region yonna abantu aba nga beefudde ab'ekitalo ne baleeta ne kino kidegenerate sani kiri awo kidegenerate sani nakyo kiri awo kibaawo wa CDF kino kichronicle kino kideni general munnange yessaawa kati mweraliikirire nkiddemu munna Uganda nina ekintu kyenjagala okukulaga waneeno nabagamba ebintu bino tubisome we tumala obisoma nabagamba bino byembasomesa there is a reaction kati essaawa y'okusoma yaggwako tuli mu practicals tuli mu reaction y'ebintu bye mwasoma tutya olunaku olw'eggulu nabadde mbakolera video nga ndi mugikola kuba mbadde nino gito olunaku olwaleero nga nkugamba nti Bukavu emaze okutwalibwa M23 okitegera kuba ejjo bawambye Bukavu naye munnange leero mbadde sinata video essaawa zibadde 10 nga M23 ekubiddwa bubinyo ne bagijja mu Bukavu it was a tactical withdrawal okitegera Bukavu ne M23 ne bajjanga basamala bakubye embwa era bazijje bagigobye mu Bukavu okitegera era bakugamba nti bano bali kupushinga towards Goma okitegera naye this is not kino sikyesagala oyige nzizenga nsomesa ebintu bino nga batuutu wano abatategeera bintu bino ngeri gye bakola nabagamba waliwo ababuukira revolution n'abagitegeera era ne bagamba nti kirasi eyaffe twategeera revolution era ne bagamba just time olaba Tshisekedi ono ejjo Bukavu yawambiddwa Tshisekedi teyabadde mu ggwanga yabadde ku nnyonyi okitegera yabadde ku nnyonyi ndoza mujjukira ennyonyi zaffe ezaali mu season 1 we nabagambira nti kweno stage teba kwekalakaasa okitegera wabula eno stage tubeera tudiringa na policies Tshisekedi omusajja ono ye president already ye sitting president ono yaliko ye president wa Congo naye essaawa eno ayina amagye ayina ba allies ba creatinze okuli South Africa okuli Angola okuli Burundi okuli Malawi okuli ne Chad bonna bazze kumuyamba naye abagaye musoke mubeere mu Kinshasa wano nabye nina okumaliriza Tshisekedi ali ku nnyonyi wano M23 yekwega nti yo advancing netwala n'ebitundu tannabagira already amagye yateekayo in the first deployment nga bakyali mu kiwanyi kya Sadaka ne East African Community bano ba Museveni ababbi bege galiyo already gegateekateekawo ku mbeera n'ekyo ekisisa embeera eno kyagiteesaawo attracting ekintu kye bayita international community or foreign policy nakugamba the real invisible hand eri emabega ga Tshisekedi yerimu invisible hand eri mu revolution yaffe naye ne nkugamba to understanding the policies zino eza invisible hand eze mu revolution yaffe this is American foreign policy at play yeri mu kuzanya naye American foreign policy ekoletya bino nabibasomesa mubiraba nakugamba first bakuwa image embi essaawa eno zino media houses ndoza muziraba kuliko CNN kuliko Al Jazeera kuliko BBC kuliko The Guardian zonna international media ziri mu kuba Kagame bakugamba Rwanda backed rebels M23 bawambye Bukavu Rwanda backed rebels M23 bawambye Goma okitegera isn't it the same case ekyali mu revolution yaffe nga bakugamba nga bakute ku president waffe siwe kyali because by then we are dealing with policies tiyoke tuvuge movie yaffe tugitwale paka ku Oscars bakugambe muno ebyo tututeyo bigundi Tshisekedi teke jali keno siye yaffe siye muno eno stage tetwagivaako iyo stage 1 is to attract international attention to give you an eye okitegera international oyinoka kasanti nti Uganda essaawa eno tuli mu global community wabula oyinoka kasanti ekuwa enyine kuwa amaaso ono Tshisekedi president ne lwaki steps ze nyini zetwayitamu ate naye zaalimu lwaki ekyo muna Uganda wakyebuuzizaako nakugamba eno revolution si ya kivambulo ya kutegeera yensonga lwaki newaayo mbasomese tugenda okujjako mu 7 ng'ebintu bino mubimanyi such that president waffe wanaabazeeko tagenda fuuka naye dictator ne tujja muteekako akazitokeekamu kubaka tugenda kuba tumanyi policies zino engeri gye zikolamu Tshisekedi tannazaayo tannadeployinga kati bano special forces bona bamuwadde amagye ag'ettabu alina ebyokulwanyisa ebiri advanced naye tannasitula wadde n'ekimu okusala ensalo okulumba Rwanda tannakikola era biri ebikompola just yabikasukayo kuva mu Congo n'abikasuka eri kumwako nti am coming okitegeera ekintu ekyo naye media zonna zikola ki era bagenza okuwamba Bukavu inga Kagame ali mu ggwanga lya Germany bakugamba akyakuliyetinga ba allies kino kye twakola mu season 1 number 2
Kagame ali mu ICC. Okimanyi ekyo? Ono Tshisekedi nga sinkanyani. Yasisinkanye prosecutor wa ICC nyenaku z'omwezi 14 omwezi gwa February omwaka guno gwe nyini 2 days after the president's birthday. Eno stage nayo twagivaako. Ono kan yesitula najja mu Uganda n'asinkana Museveni. Eno stage temwagirabako. Lwaki sitting president w'eggwanga libayita Rwanda essaawa eno nga yali mu ntebe tagenda ndasitasutwa majege nagenda nalwanyisa Kongo. Kyogamba bakongo batono nnyo okugenda okulwanagana ne Rwanda. Batono lwaki? Understand the policies. Nakugambye Africa is changing for good. Egenda kuchuka edemu policy y'omu America nani n'omungereza eno ya democracy na human rights. Nti bannansi bagenda kubanga akalulu besalirewo. Policies zino empya zibaleta kubanga nakugambye Africa bagenda jiuzaamu emirundi ebiri. Either American or Russian. Wogenda wansi w'enkwawa za Russia. Muganda wange tosuubira kalulu biveeko n'omu China. Government ejja bafugisa mundu paka. Okitegere ekintu kino. Kani ali mu ICC. Omulaba, Tshisekedi ali mu ICC asinkanye ne Kani. Ino stage twagirabako ewaffe. Okitegera? Number 2. Tshisekedi yasinkanye Macron. President wa France. Okitegera? Yamusinkanye bogereziganye kubanga bakugamba France ene badde mabega gokuwagira ani? Kagame. Kino ekintu kino kidiringa naki? Bakita interest. Ngenda kufunamu kideni nze ngenda kuwaki. Kye bali mukola. Okitegera ekintu kino. So, muna Uganda ekintu kiwali olina okutegeera. Understand this revolution. Sengo na agitegeera. Mindset yo n'ogikyusa. Togenda kuddamu kusirwazibwa ba revolutional dwarfs abatategeera bintu bino nga bigwamu bugwi. Then ekirala kyenjagala weebuuze nga tuvudde ku nsonga za Congo. Kubanga kugambye Kagame sawa yona agenda kuwa, agenda kuteekebwa arrest warrant. Tshisekedi agenda kulumba eggwanga lya Rwanda nga teri n'omu awolereza Rwanda. Nga tugenda okulumba Museveni ng'ensi yonna yonna eri kusaidia. Ffe byonna ate Museveni abitya kubanga abimanyi. Okitegera kati ebyali mu kutiisa simanyi bafuutu soja ngenda bakwata biki mutabani wa tweet nze mbute mumbuli human rights. Ebyo byetu awe tuli wetugenda. So talina gwagenda kutiisa. Twali tulina okutereza policies in the first stage. Ensi zonna bwezikola senga okkiriza okutambulira mu police z'abaana ebbiri eya America n'eya Bungereza. Yensonga lwaki Tshisekedi reaction ye but comfortable. Okitegera is slow but sure. Kyakola akimanyi Tshisekedi. Tanalumba Kagame wabula akyamuvunza. Kagame bali mu kumuvunza. Tshisekedi yaise international community okusala Kagame mu kuba sanction n'okumujjako obuyambi. Era yakolinza pon ne timu z'emipiira okuli Bayern Munich, Arsenal n'endala zijjeko visit Rwanda akapanda ako bakejjeko. Number 2 yakansolinze flights za Rwanda zonna okuddamu okuyita mu bwengula bwa Congo. Lwaki tagenda n'amukuba bikompola? Wala lwaki tatenkula abakongo n'abagamba mujje? Tutegere revolution gye tulimu. We are dealing with policies. Tosobola kuwuka stage yona mu revolution. Kyensonga lwaki nabagamba nti bana babagamba mujje mwekalakase, mujje simanyi kigwera wano. Baali babasiriwaza nga bagala bateeka mu game ya Museveni. Nabagamba Wolan, that stage is coming. Kubange sawe wetumala okutereza foreign policies tugenda kuddamu democracy bupya. Tumuvuge senga Museveni yaddamu n'amu blockinga. Tugenda ku activating human rights eramba kakasa zino foreign policy once we activate human rights nageza tuteekako excessive force nageza agituteekako agenda kakasa ekyakubya Gaddafi era Museveni senga akwata kufuutu soja yena olw'ekyambalo twekalakasizeewo kati essaawa eno waye stage gye tuliko stage 2 zino zona stage za Tshisekedi zaali mu kutambuza ffe twazimaliriza. Okitegera then ng'osanga bano ba revolution dwarf abatabitegeera bakugamba akigwera ku street. No sense. Ekyo nabagamba nti no revolution is excellence Kyagulanyi yaleeta ya kunywa chai naye obanga togitegedde ekufuukira ekizibu. Okitegera ekufuukira ekizibu era ensonga lwaki mwampe ekitiibwa mwampe egundi ne mugamba gwe Minister of Foreign Affairs Shama Tubukuwadde. Nange ne mbagamba bino ebintu ngenda bibasomesa naye mulinde reaction yabyo mugenda kugirabako. Museveni is weak now because of foreign policies. Okitegedde Museveni is broken now because of foreign policies. America olwaki kuttemu wali Uganda yataninze bweti katalina se. Then ngosanga omuntu omu atabitegeera ng'akugamba munange foreign policies tezitugasa bana Uganda fe yefe. That is total nonsense. Ino revolution ya kutegeera butegeezi. Understand why Tshisekedi ali kunyonyi kati mubimanyi. Tshisekedi ali kunyonyiza alinya kati akyatambula kunyonyi naye nga alina amaje alina tanka alina buli kimu okusobola okulumba Rwanda n'ekitegeeza ki first create international attention. Omala okugifuna then go in
for the thief. We are coming.